ekizibu kya Uganda si President Museveni. Ekizibu kubanga kakati olaba otunula n'okutunula myaka 4 naye bw'otunuulira abantu abavuddeyo okwesimba ku President Museveni ba presidential candidate biri waliwo Bobi Wine yomanyi bulungi yaliwo NRM okusooka nga muyimbi wange nga mwagala nnyo kati omulala ye Yoweri Museveni. Kakati bw'otunuulira abagamba nti ekizibu kya Uganda Museveni kakati bo be bagenda okutunuulira opposition omuntu gwe baleeta okusimba kuno gwe bagamba nti ekizibu kya Uganda yaani Nona Royce yayogedde ne ku gaali. Yayogedde mu butamanya amateeka ago nago googera ne ku gaali. Egaali yaffe. Jeno yagambye tayagala gaali mu kalulu kano era eri emenya n'amateeka egaali. Jeno na Royce ye muwagizi wa president ku by'obutebenkevu by'eggwanga. Awabula ne Kyagulanyi. Damu goga wewe otaddeyo. Awabula ne Kyagulanyi. Kyagulanyi si ye president wa Uganda. Mwami Museveni ye president wa Uganda. Awabula aliko naddako. Ojja kusomerwa. Za Muganda waffe Kyagulanyi muto waffe. Yalina okulaga ensi nti agwanira akalulu kange. So sinze ndaga nti nyina omuwakalulu wa mpaka. Anayagala enkyukakyuka ng'ayagala lukwaga aveewo. Anayagala enkyukakyuka ng'akyawasse muju. Anayagala enkyukakyuka ng'ayagala kusebona aveewo. Ogenda kukola ki? Ogenda kukulembera n'ali eggwanga. Agala ebintu ababeera prime minister. Abantu babiri ababadde batambulira ku boda batomeddwa bus ng'egezaako okusala ekinnya ekibadde mu kkubo. Tugenda beera nga tutunuulira akabenje kano butya bwe katuuseewo. Abakulu batugamba enguudo bazikoze era baprotectinga gain. Naye abantu ebinnya mu nguudo biri mu kubeera nga bibamalawo. Mu ngeri emu omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba avudde n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mutuggyeko akajanja. Kyagulanyi alina okujja n'alaga nti ayagala akalulu kange so sinze kulaga nti njagala muwa akalulu. Omukulu talinnya gye gava. Anyway, tugenda beera nga tutunuulira abuuzizza kale singa tulonda Bobi Wine najja mu buyinza eggwanga agenda ddikulembera naani? Eddi Mutogwa agenda okuwabwa prime minister ng'ali mu kusuula baalukwago Ssemujju Nganda kliki nga yeekutte akabinja omusajja yakasensera kati kagamba tulina okwerwanako ennyanja ekutta omira naye era tekijjawo nti ekusse era bajja kufa. Tugenda beera nga tubitunuulira byonna awamu so nga ate tugenda kutuukako ewa General Naraiso. General Naraiso oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti tebaagala magaali bw'olonda dde wako owummule ayongeddeko ekirala. Agambye nti alaba n'ebisanja mbutuufu bitono nnyo omuntu bamuwa batya emyaka 5. Emyaka 5 oyinza kukoleramu ki? Agambye era ye n'abamubaka wa Parliament asiiba kiyimba ekisanja kive ku myaka 5 kigende ku 10. Nga yeesaza ebyambalo bya NRM bwe batugamba mbwe bwe bagenda okukuuma akalulu k'eggwanga. Ddala oyo asobola okukuuma akalulu k'eggwanga? Tugenda beera naye nga tumutunuulira. Abadde yakabyogera Joel Ssennyonyi n'amuzuukukiramu. Mbutuufu kyonna Joel Ssennyonyi kyakoze kye bayise okubisa oluga. Azze kuba kutula na kuyuza. Tugenda beera nga tulaba Joel Ssennyonyi ku nsonga zino zennyini. Mulumba wa Lukaga Mathias ayanukudde Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ku muzindaalo Sseggona kwe yayogerera tuwalukaga ddayo osome newalukaga kwasinzidde amugamba omuliro oguwulira ate sinnaba ntandika kati bino gye binaggwera awo nze naawe omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu aguddewo woofiisi waliwo abaagambye oba abaagamba nti okuyingira ewaffe olina kuyita muffe nze geeti yo jjo yagyabizza kakati leero
aguddewo office tugenda beera nga tutunulya biki ebiri eyumbe side zeeyo tulabe katukole bwe tuti tujje tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Zikiriza nsooke nkubuuzeeko yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwa 6 mwezi gwa 11 ennaku z'omwezi ziri 22 bwe tutyo bwe tuzze okubeera nga tubaweereza. Era tubaweereza bino ng'omukulembeze yayolekedde dda disitulikiti ey'Eyumbe gyagenda okubeera ng'akuyega abantu b'omu bitundu eyo okulaba nga bamutuusa entebe mu ntebe. Nzikiriza tusooke ne kano akatambi. Akatambi kano nakalabe ne mbuuza kiki ekyatuuka kwona omwana. Kale omusajja ono kiki ekyamutuukako. Olwo omuntu gw'olaba nga embeera ze ez'obulamu nga ziringa ezaakyuka munansonyiwa okukakozesa ne kali mu public. Ate omulimu gwaffe gwakwogera bantu soko tuwa akatambi k'oyo omwana. Munansonyiwa okozesa akatambi kano ne natunuulidde omusajja oyo njagala mumwekkaanya awo mulabe. Omanyi omuntu olaba alinga alina ekizibu either ku mutwe oba atamidde oba mental alinga atalyokke. Muntegere sigezaako oba kumuvuma oba kola ki. Ne neebuuza bw'oba mutunuli olaba ng'alyokke. Simanyi kikyatuuka mu bulamu bwa Wizo oluvannyuma lwa radio okufa, naye ono omwana alabikira ddala nga mentally talyokke. Oba kiki ekyobulema kitegeerekeka. Mukazi we yamutomera gye buvuddeko awo ebyo tebitukwatako byabwe byabaagalana, naye ndaba Wizo ono ng'alinga alina obuzibu ng'omuntu. Anyway, mujja gena mu comment section mumbuulire mwe kiki mulowooza ku katambi aka ka Wizo Manizo. Tuveeyo. Abakulu abali mu buyinza ebimu ku bye basinga okwogerako ze nguudo ze bakoze okuva we bajja mu buyinza emyaka 40. Mu kabenje akaguddewo olunaku olwaleero basi mwetomeredde ababadde ku bodaboda babiri okusinziira ku statement nga bw'olengera akabenje ako. Ndowooza soko katuweeko then nzije. Amjambaye mpaka ye. Basi eyo ya coach akawungezi k'olunaku olwajjo bwe yabadde egezaako okusala ekinnya yawunzise eyambadde abasajja ababadde ku bodaboda bano era bwetyo neesaanyaawo obulamu bwabwe. Bino byatuusewo oluvannyuma lw'ekinnya ekyabadde mu kkubo ku Bushenyi Mbarara Road nga w'obalengera oyo agudde mu kkubo wakati. Byabaddewo ku Bushenyi Mbarara Road okuliraana Kituuzi petrol station. Naye ensonga
yabadde kuwa base yabadde awenyuka obuweewo n'ekinnya ekyabadde mu maaso kye yeekanze ogenda okusala emmotoka yayambadde ba bodaboda. Bino bye bimu ku bikaayanya abantu bali ne batugamba nti baprotectinga gains. Gains ki wano ze baprotectinga? Mukola enguudo ne mukola obuguudo nga bufunda bwe buti. Naye nabwo ne butamalaako yadde akabanga ne bitandika okuwa omuggokamu agatuli agakola obubenje. Mujjukira bali mwezo nga nnyonnyola yafuna atya akabenje era kyali kinnya mu kkubo okugulu ne kugenda bano obulamu bugenze n'abalala bangi abazze bafa. Neffe tetuyiga. Nzijjukira omubaka yali Sewungu yavaayo mu parliament n'agamba nti bwe baba bakola oluguudo balugaziye at least tubenga tutwala nga tulina oluguudo lutwala lanes nga 4. Mwami Museveni n'avaayo n'agamba nti eggwanga likyalina bingi bye litunuulidde so si nguudo. Kati ekisinga okuluma osanga abatembeeta Mwami Museveni nga beegomba ebiri ebweru naye nga bwe bajja e Uganda bamunonako ssente. Tebamugamba bikola. Okugeza tufuna mpaka katambi ka Frank Gashumba ako. Kubuza ekibuuzo. Tuweeko ku Frank Gashumba. Kenya ina train ezive Nairobi paka Mombasa. Nagirinnyako feriwa. SGR Standard Gauge Railway. Muto wange yangamba yagirinnyako nangamba it's unbelievable. Tanzania introducing electronic ez'amasanyalazi. Je nalinnyako information. Je nali yave Mombasa. Rather in Nairobi ngagende Mombasa. Very organized ngabo olaba byonna byonna ebeera ku kisaawe ky'ennyonyi ng'olinnye ennyonyi. Ebulaaya. Ne wano mu Uganda ku Entebbe ng'olinnye ennyonyi. Ne ku train station yaabwe byonna very organized system eri kawerete within very few hours nga tuli Mombasa. Tuina ki badabiriza kino ekyaffe ekyaleeta abayindi nga bazze okukola kolas mu Uganda 1929. Kino ekivundu kyonna. Otegeera? Ate mu abatuwuliriza gavumenti newe yawambira obuyinza ng'ebintu bino bikola. Ebintu bino bikola. Kirana mukaaga byali bikola bulungi. 1988 I remember very well twave Masaka mu Aga Khan. I think I was in senior 2. Government nebita. Twajja ne school truck okuva Masaka. Ne tuleeta ku leero wano ne tulinya train okuva n'ogenda Mweya okulambula Maction Falls National Park. Tanzania ina train ezitambula ez'amasanyalaze. Kenya ina ffe tulina ki? By the way mukamba buli abamu twagala eggwanga lino okubasinga mmwe. Tewali muntu mu government eno gwe njagala nga nkwagala koki. Njagala Uganda. Uganda is my country. Actually Obote n'Amini basajja. Bana abasajja enziba gye babbye eggwanga lino singa Obote n'Amini babba eggwanga lino bwe riti kungu ne parliament eswali gisanzeewo. Ne mulago yali badde bagitunda. Singa Amini n'Obote ba technocrats abaaliwo babbe eggwanga nga bano babbye swali sanzeewo kantu. Sajja babbye nnyo. It's beyond. It's beyond. Ebiseera ebisinga bw'owuliriza abasajja nga ba Frank Gashumba oyinza owulira obusungu nti otunuulira omuntu amanyi n'omusanga nga mu katambi akalala yeesiriwaza n'ogamba eyabadde ayogera bino ate yayogera bino tewali kye batamanyi. Ne bw'omuwulira nga ayimiridde ku TV ayogera bogus oyinza okwebuuza ono Uganda yagiyingidde eggulo. Bw'omusanga nga avumirira Mwami Museveni ate nga tamuvumirira ayogera ebituufu ogannawulirizanga Gashumba. Ne bw'omusanga nga yayogedde Gasiya owulira ng'ennaku ekutta. Nobuza kati ono ayagala ki? Kyova oluusi n'ebye boogera nga biri serious ogamba waayi tumuleke kirabika tebannamusasula. Kuba oba okimanyi bwe banaamusasula kyennyini kiyayogedde ajja kujja ye kennyini yakyogedde amala akikyuse. Kati kwena ensonga mutuufu
bane ife tetulina yadde akagaali k'omukka buno obw'omulembe. Kenya zina ndoza baziri 2. Rwanda yalonchinze obunyonyi obutwala abantu 2 nga bubuuka ne kakutwala we kakutwala n'otuuka obunyonyi. Tanzania gye buvuddeko yalonchinga bwe bayita keboka. Fe tuli wano tukomba bijigo. Abantu baffe bali mu kufa mu accident biti eby'ekisiru. Anyway, tuveeyo tweyongereyo. Kakati we tuwanga tweyongeddeyo, waliwo muganda waffe oyo amutuweko ku screen yoyo y'omukube baakwatira embalala n'omukulembeze. Bamukwata then later ne bamuta. Naye amawulire ge twategedde bambi abadde mulwadde nnyo. Abadde mulwadde nnyo. Niatera mu bulwadde bwe obweraliikirivu bwazze nti ab'ebyokwerinda nga bali mu drone batandise okubeera nga beeyise wakaawe. Ekintu ekimuleetedde okubeera nga ali mu kutya. Ojjukira yali driver. Emmotoka ye y'emu ku mmotoka 13 ezaasigala embalala ze baakwata. Kosikolo olunaku baakwata emmotoka ndowooza zaalinga mu 13 awo. Eyiye y'emu ku ze baakwata. Talina mulimu obudde buno, mulwadde kyokka ate bamwetayirira ewaka. Uganda ekwewuunyisa. Era oyinza okwewuunya. Bamukwata nga muvuzi buvuzi. Eyandibadde agenda n'aloopa n'okuloopa. Namulaba nga bamukuba amasannyalaze. Musajja atwalabika bwe buzibu obulala obwaleeta n'endwadde emuluma kati. Eyandibadde agenda aloope poliisi kuba ye muvuzi. Okitegeera? Bino bifaananako ebya mwannyinaffe omugenzi kati Alexandra Marinos nti bakusanze owuliriza nnyimba za Kyagulanyi bakututte. Bakusiyaze bakusiize sirimu bakoze biki. Musajja atwali ku mulimu gwe avuga. Kitegeera? Mumukutte, mumukubye amasannyalaze. Emmotoka mugitutte. Ali waka apookya obulwadde bumuluma. Ate mutandise omulondoola ewaka. Ekinaavaamu nti baamugye wakaawe. Kama asaasire eggwanga lino. Asaasire nnyo eggwanga lino. Anyway, tuveeyo. Njagadde ekyo nakyo nkibaleetere mukimanye. Cause okyayinza okuddamu okulya nti abuziddwawo. So, omukulembeze olunaku olwaleero yayolekedde dda disitulikiti eyayumbe era nga bwogenda maaso n'okubeera nga olengera squad yeeyo ng'akulembeddemu namba 2 ye Dr. Rina Zedriga. Njagala okusaliyotinga Dr. Rina Zedriga. Oli waddala nnyo. Oli w'amaanyi nnyo. Mu mboozi eno ngenda kusaba mukiibi kuba waali ngenda mubuuzaayo ekibuuzo. Ngenda kikubuuza mu maaso awo. Simanyi lwaki abaana b'enkyukakyuka beeyuza ku intaneti. Ngenda kujjujja kukitwanukula. Omukulembeze weewo azze naggulawo ofiisi ne before nga tannaggulawo ofiisi yasoose ku briefinga n'okusinkana abakulu saidi zeeyo okubeera nga boogerezeganyamu n'okumanya enteekateeka egenda kubeera etya, bagenda kutambula batya n'ebisingako awo. So bw'avuddeyo bw'atyo n'ayolekera era ndabye ng'atuteereddeyo n'agamba nti tubadde ne briefing conversation
mu district ye Yumbe mbadde n'abakulembeze abatukwatidde bendera oba abatukwatidde flaga abatukwatidde flaga mu kitundu kino ekya Yumbe ne tugezaako kubeera nga twogerezeganyamuko ku nsonga ezimu ez'enjawulo omubadde n'okubeera nga tuggulawo ofiisi mu kitundu ekya Barakara town so nga we bagenda maaso okuba bagenda bali obungi oba obongi ne Moyo side zeyo campaign bweri obongi Moyo bwe batyo saguddawo ofiisi mawulire marungi gano ddala nno ddala tulinako nga gulawo ofiisi tukalinako bajja kukuba copyright bakuwe ne receipt erewe kale bwe kityo bwe kiri bwe tuba nga tuvuddeko awo omukulembeze nga agenda maaso n'okubeera nga akola wonders agenda maaso n'okubeera nga anyeenya ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo abajjonkezi nabo tebatudde newankubadde nga mu mitima gyabwe okuswala kwabula nti twajja twesimbe ku ntebe ennene ey'eggwanga ne tutasobola yadde okuleetawo ekinya oba omunya tebalemye kuyimirira gye bali ne bakangazza era Mpuuga gyayimiridde agamba kisoboka kitya ddala ng'onoonya ntebe ya ggwanga nti oli ku opposition nga Ssemujjuŋŋanda omusudde Lukwago omusudde Sseggona omusudde gw'ogenda kukulembera naki Mpuuga gw'olowooza alina ki alina bisolo oba alina abantu tuwe Mpuuga abagala enkyukakyuka waliwo ebirumira ekitalinaako answers anayagala enkyukakyuka ng'ayagala Lukwago aveewo anayagala enkyukakyuka ng'akyawa Ssemujju anayagala enkyukakyuka ng'ayagala Sseggona aveewo ogenda kukola ki ogenda kukulembera n'ani eggwanga ayagala edimutwe ababeera prime minister omusazi w'enviiri oyagala mutwa wange olukagga akawala okuwandiika erinnya lye abaabeera minisita w'obulimi sinkwenkyawa Katonda yantonda siwalana sikyawa naye ndi mwegendereza mbasaba tegeerera mugobeeko lugendo lw'omu abagamba ndi wankyukakyuka Yowa Lukagga ye Mpuuga ensi yali etya nga bano tebaliimu njagala mumbulire ensi yali etya nga bano abasajja tebaliiwo bonna nga bwe beemenye oba bwe bagwa mu kasero kaabwe era njagala kubuuza eyinza kufaanana etya nga tebaliimu ngenda kubeera wa mazima opposition okufuna okusobola okubeera nga ejjako mwami Museveni erina okusooka okwetikkulako abasajja bano oba mu ngeri ki erina obbeetikkulako kuba olwedde bano kizibu balowooza bamanyi balowooza bategeera balowooza ba kitalo balowooza ba nkizo naye nga mu ebyo byonna ebyo ebina byemmenye bakweseemu obubbi obulimba n'obulyake obukunsa era bano osobola okubateeka mu katu kamu nti bano be balabe b'enkyukakyuka era be bamu kubalemesezza Uganda n'okufuna eddembe lyayo kuba ajja gwe bakuba ajja gwe bakola ki gwe bakuba then kati mmwe abalonzi kino kyammwe bale musooke mwebuuze omuntu abeera atya nga gwolemeddwa ano n'olemwa ne wali noono naye gwogambye gwoleese n'omulemererwa gwe mulungi mulowooza Mpuuga
atolooza abadde akakkanye abadde atandika butandisi okay agenze n'atugamba nti ensi mulooza mugenda juwa Kyagulanyi agenda kuwa Eddie Mutwe prime minister neŋŋamba omukulu ono nga yeekuusa nnyo ku bigambo by'aba NRM nenzirayo nenoonya omwami oyo yabadde kubukedde olunaku olwaleero yagambye bw'ati mbu ye yingini ya Panado oyo Muzamiru Katumba yingini ya Panado yagambye President Museveni tasobola kuwa NUP buyinza tubeera tutya mu ggwanga nga Eddie Mutwe ye speaker tubeera tutya mu ggwanga nga Eddie Mutwe ye speaker kino ngenda kyogera nga sikyakujeregerera simanyi abali kuno oba mwalabako ku speaker bwe yali abali kuno simanyi kino sikyakujeregerera kozi bwe bakuteerawo speaker oli ne bakuteerawo ne Eddie Mutwe oli ombuulire gwani gwoyinza okulondako naye atugamba nti tubeera tutya mu ggwanga nga speaker ye Eddie Mutwe baganda bange muddeeyo munoonye ku bifaananyi bya speaker gwayogerako muddeeyo mubinoonyeeko munaatubuulira kuno okunyomereza oli naatuuka n'ayimirira tuwa tutya Kyagulanyi eggwanga no comparing Kyagulanyi wajjidde mu by'obukulembeze ne Museveni we yali afaanana we yajjira bakomparing ne mu mbeera ez'ebyenfuna waliwo abajjano nga bali mu buyinza nga bali tebamanyi nangato weefaanana waliwo abali wano nga baatuuka kukwata buyinza ne batuula ng'ewaabwe bamaaza bussa ne bamaanyi mu ggwanga bakitiibwa kubanga tutunuulira kikyoli kati so sibiri kiki kyoli kyofuuse kyobula tunenya bampuuga emabega wali twalina bampuuga abalungi leero tulina kye bafuuse nga kizibu bafuuse problemu eri eggwanga eri bannayuganda abo abayayanira enkyukakyuka kati gwereka kuyimirira kudda kujeregerera Eddie Mutwe kubanga naawe wansi waliko kapere so nyenzo olaba ebigambo bya mpuuga n'ebyaba NRM tebaawukana alena noddayo mu parliament we baali babajjamu obwesiga aba NRM be badifendinga ne tugamba omusajja wange emyezi 6 nga bakakuwa office gwe bakuwa batya akasiimu nga wavuganya bulungi gavumenti nekusiima amangu nga tonnakola nakola noddayo ku luyimba lw'amayinja wadde naye yayonooneka bw'otunuulira abatooka aba twanditunuulidde nti bandikopye bakulembeze naye bw'okoppa abakulembeze oyiga kulimba na kulya nguzi wana alwanyisa enguzi parliamenti yetandika omulwana nemukuba naye nga alwanyisa nguzi ne buli ava mu parliament najja ku ka radio oba ka TV enguzi mbi nnyo mu ggwanga nogazi n'embuzi zaavaawa biri enguzi ebijja ku TV ne tetwagala nguzi ne bagakala olupapula lulu n'abajiridde mu bajjeemu obwesigwe ne babula anyway nazebba wa Mboozi wadde mpitiddeko eyo tuveeyo tuwe Mpuuga tannassa gaadi okutuuka omanyi waliwo abantu nga waliwo omusumali ng'olina gukuba gubulireyo nga bw'otagubulizaayo guyinza okuyuza engoye buli kadde kati waliwo abantu nga beetaaga kukomerera soka otuwe Mpuuga waffe Kyagulanyi waffe yalina okulaga ensi nkyagwanira akalulu kange so sinze ndaga nti nyina omuwakalulu wa mpaka okuwa akalulu kange olina okundaga nti okagwanidde akalulu akange sikaleeta buleere ensi kamukiikizi
kaba kansonga mpaka lukansonga sololwekyo oba owuliranga oyakwaliriza abantu muwakalulu olina ekizibu kyamaanyi gwe mulabe we olowooza nija kufuma abantu bamuwakalulu gwe mulabe we namba emu era akwekengere oba si kyomu oli mutume tiwali muntu ajja kwebaka lwakufuma banne era mwagala Museveni aveeko mangu mugendete mumuwemule ajja kuvaako ku makya bose tusobola kukola ekyo mwebalabe b'enkyukakyuka omuntu agala ebikyukakyuka nga wa mazima yeetuwaze akakkane awulirize banne mwe mumanyi risk Dr. Besigye yakola ng'agamba Dr. Besigye nti kakkana aleka omwana akole ki agende Abedi yavumibwa n'abagamba nti Dr. tukuwadde omukisa emirundi ena leka omwana oyo tumuwe chance naye akole ki agende sirowooza nti osobola omubala mu batiitiizi eyo ensonga twagisalawo nze ndi mukulembeze wa kibiina obuza omukulembeze w'ekibiina nti yogera gwowagira ntukulemberanga enaale muba NUP gyebawa ebiragiro okusalawo okwaffe kuba kwa kibiina nga kitudde ekigamba nti ekibiina olukiiko olw'okulutiko lusazeewo lugenda kuwagira ono tusobola kubuuza pulezidenti wa kibiina kujanga tamanyi byansonga tuwagira ani oba oyita abasiru nanga opakaani olwekyo nasaba mukakkane tutambule nagalo mazima mugenda kusanga bingi ebibakayanya bamwagala enkyukakyuka mukuma obukakkamu bamwagala enkyukakyuka temutiisatiisa mutakkaanya nabo otisatiisa okutegifunfugu otiisa akutte mmundu mwagala enkyukakyuka bangi abakutte emmundu bakkaanya naffe naye ekkuba eribawo eyogera nabo mulimanyi omuloza bwe bafumanga olwakwegattako kantandike ne wasembedde nti abakwata emmundu bakkaanya naffe kirungi bakkaanya nammwe kubanga temubavuganya kati ekyo kyangu okubeera nga bakkaanya nammwe Narayisa anagamba kinga ng'ositwagolinga busitwagolinzi ne mu constituency emu akugambe ki ekirala omuntu gw'oyogerako ali ku nsonga za ggwanga leero yakamalako we ruzibira leero agenda kuba ali mu district ze yakatambula eziwerera ddala 76 oli mu constituency muwoganira okuba entama bakwita afunta entama sibwe bakyogera mbadde ngambye akuba entama oli mu kufunta entama mu constituency gwoyogerako eddakiika eno ali ku nsonga za ggwanga bukyanga atandika campaign takwogeranga nako in fact tamanyi oba na gyoli tamanyi oba gyoli ekirala oyogedde ku Abedi Bwanika ne Besigye Abedi Bwanika kozi gwo tugambye nti yagamba Besigye nti tukuwagidde ebisanja bina Abedi Bwanika tawagirangako Besigye ebisanja bina gwe kwejena gyoyogerako ebiri Abedi Bwanika yamwesimbako sibwe kyali kwejo gyoyogerako ena Abedi Bwanika yesimbawo n'olwokuba nti abantu abo balina ekisiraani baba bambuka kyo nga kikkirira otuleetera bya Besigye Besigye yalina ensonga lwaki yali tayagala basemberera yamanya enkweze mulina so abagala eggwanga likyuke tebasobola kutunula nga mpuuga
njagala era tukkirize nti abantu abamu kirungi obuyinza ne basooka babubasemberezaako katono nga tebabubawadde naye singa Mpuuga bwe bamujja ku bwaroopu tebamwongera kifo gana amalala gandibadde matono newe bamwongera okubeera komishona kyameza ebiwaawa. In fact singa Mpuuga tebamwongera n'akoma ku bwaroopu singa talina kifo mu parliament siwe kiri ne kati akangaza ate nja kumalako nga ndi boss amalala gakulembera ekigwo ne kati tokyanoonya kigwo ow'ekitiibwa tokyanoonya kigwo olwadde wakwa. Anyway, tuve ku basajja abakulu baba n'entondo tugende ku t-shirt za NRM. NRM ezo zerale bale waliwo ebintu byotunyanga byo tebikyetaaga n'otunuulira ekisaawe nga kivaamu baana bokka ekisaawe kiramba nemmwe temuswala gwe awo olabawo omuntu omukulu yenna baana banyumye bulungi nnyo wansi uniform. In fact wansi basajja mmwe kale katon omanyi omuntu alagira ddala nti eggwanga yali wamba kale kino ekikolwa kyabu kibi kale oyinza defending otya kino mwagamba Kyagulanyi atambula ne gaali namba kakati mwabajjako oba abalala bagenda kiraba abamutambulirako gy'abeera ne mutaswala ne mukwata abana kati Eddie Kenzo abeerawo ku stage ng'ayimba sibawulira nga ayimbira bano ne bakuba ebifaananyi ne bagana Namungi w'omuntu yazze naye nga tekuli mulonzi bano bajja kulonda naye nga bali gumita abaana bali gumita abo bamanyi kye baagala kyova abafuluma bayimba people power andi ojja kuleeta omwana alonda atuuke wali alonde kyayagala. So byebyo kuliko ku ddoboozi okwo dituweeko kale tuweeko ku laala eyo endala nayo gituweeko katono tuwe kiriya Kakindu abantu bafulumamu lengera abaana beekyanga abantu beekyanga oba beekyanze ne bafuluma nawo naye Eddie Kenzo ng'ali ku stage Muzeeyi Museveni atuuka butuusi badaye mwe mukola lwaki tetuva ku basajja then we tubanga tubavuddeko njagala tufune Kenneth Paul yavuddeyo n'abaako ebibuuzo byabuuza n'okwanukula General Naraiso biki ebimuviiriddeko abantu okumucriticizinga n'omuteeka ku sport kwe kuvayo n'agamba bw'omala okulonda dde ewaka tokola ekyo kyokka mwesonyiwa amagaali mugakolere mu nju yammwe. Ebigambo ebirala yatugamba nti awe mugenda okulondera tewaliwo toyi za kugenda kwonoonamu na biyigo byakufukamu
tewaliwo mmere. Kakati omukulu amubuuzizza ku bibuuzo wano, njagala omutuweeko. Nona Royce yayogedde ne ku ggaali. Yayogedde mu butamanya amateeka go nago googera ne ku ggaali. Eggaali yaffe. Jeno yagambye tayagala ggaali mu kalulu kano era eri emenya n'amateeka eggaali. Jeno na Royce ye muwagizi wa president ku by'obutebenkevu by'eggwanga. Awabula ne Kyagulanyi. Damu goga wewe otaddeyo. Awabula ne Kyagulanyi. Kyagulanyi si ye president wa Uganda. Mwami Museveni ye president wa Uganda. Awabula aliko naddako. Ojja kusoberwa. Na Royce awabula Museveni tawabula Kyagulanyi. Teyewa buyinza bwakuwabula Kyagulanyi kabere kulayi. Kyagulanyi abamuwabula balala okusinzira ku ntegeka ya Kyagulanyi kayina okunoonyezebwa, kayina okukubwa, kayina okukuumibwa, kayina okukaayanirwa. Atukaayana gwe tofaayo eyo ye yaffe. Kulayije ne na Royce banyumya ebibuuzi bya ku mwenge. Edda ssebo yenza ayogera essebo nze gwe wabanona kwa nkolabo tanso okufuna entengera empale ssebo ekiri naye bali bannabyakwerinda anti nkunyonyodde abaagala okulaba eggwanga lyaffe nga tebenkevu. Kati nkunyonyodde obuyinza tebabulina. Balinde balumbe Uganda tuba deploying. Balinde Tanzania esale oba Kenya esale. Kati kuchina ani yabadde alina okwogera ebigambo byayo in terms of security ani yabadde alina okwogera ye police electoral commission ne chairman wa electoral commission nga tasinzira mu tteeka. Sikwogera byanyumiza na mukazi we. Ne chairman wa electoral commission byabayogera tubisensalinga oba ayogeredde mu tteeka. Era bwe batayogeredde mu tteeka tumugamba. Waliwo omuntu gw'oleeta naku notuuka ekiseera nga ye gwe waleese omubuuze nga yalina okukusomesa. Kati Kenipo bano abatutte n'abatuuza mu kilaasi naye katufune na Royce ye alowooza ki? Endowooza gye ndowooza nti nafu tuwe na Royce. Bana byabufuzi alafa abavubuka ekizibu kya Uganda Mwami Museveni. Buli owulira oli akwata akazindalo mu kizibu kya Uganda Museveni abanyarwanda mutuviire okusosola ku mawanga n'okulowoozesa abantu nti ekizibu kya Uganda kituufu nti ekizibu kya Uganda banayo naye oluusi nti nkiteeka kuffe enkola eyo nze njirabira ddala ntitekola. Kati ekizibu kya Uganda si President Museveni. Ekizibu kubanga kakati olaba otunula n'okutunula myaka 4 naye bw'otunuulira abantu abavuddeyo okwesimba ku President Museveni ba presidential candidate manyiiko bana abalala bana sibamanyi. Abana manyiiko General Mugisa muntu yaliko mukama wange okumala emyaka 8 nga ame komanda eriyo Nandala Mafaabi abadde mu parliament emyaka 2. Waliwo Bobi Wine yomanyi bulungi yaliwo NRM okusooka nga muyimbi wange nga mwagala nnyo. Kati omulala ye Yoweri Museveni. Kakati bw'otunuulira abagamba nti ekizibu kya Uganda Museveni, kakati bo be bagenda okutunuulira opposition omuntu gwe baleeta okusimba kuno gwe bagamba nti ekizibu kya Uganda yaani mu bantu 8 nkanzijeko Museveni mu bantu 7 ani gwe baleeta okujjawo ekizibu. Ani bw'ogattagatta bw'obagatta bonna basobola okujjawo ekizibu ekyo ky'ogamba. Era abantu bannayuganda nabo bakkiriza nti ekizibu kino katukitwale tuleete ku bana 7 bakulembere Uganda. Ekizibu kyeffe then naffe abajja ne tuleeta eddembe ery'enkoko ery'embuzi ery'ente ery'emisota. Musota tomala gagukuba bagala okugobe bugobi gutambule gukole kigugende. Nze ndowooza ensobi yali waawo naye tewali kyakkola atugende mpozi. Kati kyendowoozaamu kati nze natandise okuwakanya emyaka 5
myaka 5 papa nga giweddeko nga bakomawo nga tugenda mu ggwanika nga tunonya sente ez'okuddamu endoza gyandibadde 10 era senga mbadde nesimbyewo nze mukono gwange gwandibadde guga nti myaka 10 bwe gigwako ne tunoonye 10 emirala nedda sinakukyogera naye senga mbadde nga ngenze nga MP nze buli lunaku kye nandisabye nti tetuddayo mu bantu kubabonyabonya myaka 5 muntu temubaamu kyakola. General Naraiso ayagala ekisanja kyongezebweyo kive ku myaka 5 kigende ku myaka 10. Naye wenjagadde nnyo tutunuulire we wano wagambye nti kuba of course ekyo kyoba kyagala eky'emyaka n'okulonda baagala kujjawo ne tugende kweno ensonga nti bw'otunuulira mu beesimbyewo ddala kuliko gw'olaba asobola okujjawo ekizibu kye mugamba nti kyekizibu. General Naraiso ndowooza atunuulira kalakita z'abantu abeesimbyewo ekyabava mu mutwe ne kye batalina bano abakazi n'abasajja abali mu gavumenti nti gavumenti be bantu si muntu. Emirimu gya gavumenti system yegitambuza si muntu. System ebeeteereddwawo abantu nti Kyagulanyi bwajja kale Kyagulanyi kamuleke eggwanga erya America nti leero ne bwe bakwata ne baliwa omuntu ali awo lisobola okutambula kubanga system ziri automatic nti waliwo by'otayina kukola gwe president nga waliwo abamanyi abayina okubikola nga president bajja kukuleetera kuga president this is kino kiri bwe ne kino kiri bwe kiti mu Uganda ne lwe banaggulawo toyi ojja kusanga nga mwami Museveni avuze agenze yali mu kuggulawo aggulawo akatandaalo oba akadaala k'ennyaanya mu PDM bajja kulinda mwami Museveni yabaggulawo mudaala gw'ennyaanya nti akozesa obuwumbi 3 ogenda okuggulawo omudaala gw'ennyaanya ogwakakadde anti PDM. Kati bano kyekizibu kye balina eggwanga tebalitunuulira mu bugazi bw'Abannayuganda balitunuulira ku Kyagulanyi Ssentamu. Kyova olaba kati ayambadde na yero okulagira ddala nti anze this is where I belong. Nenga yakugamba leka UPDF ekuuma akalulu ekuuma etya. General Muhoozi mutabani wa mwami Museveni azayogera emyaka 2 ayagala kitaawe afune 83% oba 85 negwe bagamba akuuma akalulu olwedde nga alina ne percentage gy'anoonya ataakuuma akalulu. Anyway, tuveeyo. Rob Joel Ssenyonyi amwanukudde atya tuwe ku bigambo bya Joel Ssenyonyi. Proscovia ali mu myaka gya maama wange manya abantu abakulu tuba twagala tubawe ekitiibwa sure naye kati mulira okubala atakwalimu muli bakireereesi bannayuganda abaze okulonda n'obayita bakireereesi kikyoba otegeeza ate nno si gwe gusoose atera okubwatuka n'ayogera ebintu eby'ensimatu ebitategeerekeka abaana lumu bamuyisaamu eggaali neyeetonda naye bwati muba bwe yakula naye kanzire ku nsonga zayogerako awo sizize yekka ne bajjeno bonna ekyo kye bagamba nti bannansi tebakkirizibwa kubeera awo ku polling stations tekiri mu mateeka simanyi teeka akiri ebeesigamako etteeka ligamba omala okulonda polling station giveeko era naffe abantu ze tubagamba atosigala mu polling station mumaliriza okulonda demabbali olunaku tuluweeyo kubanga lwankizo nnyo
kubyobukulembeze bw'eggwanga lyaffe omaliza okulonda lindira emabbali tobeera ku polling station kuba ekyo kimenya amateeka naye tewali tteeka likugaana likukugira kugenda n'oyimirira emabbali nga bw'olaba ebigenda mu maaso bulijjo bwe kibadde kibeera kati nalweyiso n'abo bannamagye bagamba nti mugende ffe akalulu kamu tujja kabakuumira nga bwe baakakuuma ddi kubanga obulutuze tubulaba n'akawedde ng'abamagye bali mu nsonda batikinga kwata ballot n'atikinga n'eno ne bateeka mu vidiyo bonna bwatambula kati kweko okukuuma kwe baali bakakuuma era nga batukakasa nti bajja kakuuma batya baleme kutya nalweyiso ne banno bwe mubanga kyemukola kituufu temulina kutya wala ne zikamera kati batandika oziwalana ku polling station ate mututonga muzikamera ate kati tekirina ku polling station zokka mulaba ensangi zino bannamawulire bakubanga abakuba emisota lwa kamera mwalaba ekyali Kawempe North wakulaga kikyamu ekigenda nga bwetulaba nga ebyo byagenda mu maaso kino bwe kyazze mwe mwareactinze mutya kuba mukama wammwe mulimu guno ogugenda mu maaso ye electoral commission nze ekyankanze kyenvudde nkireeta ne mu maaso go singa nalabyewo aba electoral commission nga nabo batuddewo nandigaye nti waliwo okukkaanya kuba kyetumanyi electoral commission yekulemberamu akalulu neyambibwako poliisi mu mbeera eya bulijjo mu tteeka liga nti amagye gajja nga poliisi security yesabye okuyambibwako press conference eyatudde temwabadde wa poliisi tewabadde wa electoral commission eno ku mu byokulonda of course era bakyawedde mmwe reaction yammwe mwengeginze mutya chairman wa electoral commission ku nsonga eno no tulinze actually electoral commission yebeewe ekiragiro ekyo kubanga amagye sige gafuga ebyokulonda kati banatira natugamba nti kakati jangu ng'oyambadde board of course amateeka galambika togira mu branded materials ku polling station naki naye amagye sige galungamye ebyokulonda so tulinze electoral commission bw'enaavaayo ku nsonga eyo awo tugibuuze nti kakati mwe badiifuli wano tteeka kiri mwesigamyeko kubanga tewali tteeka ligaana muntu by the way polling stations ezisinga zirina maka g'abantu polling stations ezisinga ziri ku makyaki ziriwa kati abantu babeera mu community so kyovudwa tubagamba omaliza okulonda gwerindirira wali gwe bwoba tolina kikyamu kyokola wali oba tolina nsonga lwaki weeralikirira abantu abo okay olunaku lwabadde ndooza lwakuna Sseggona yasinzidde ku CBS n'agamba nti Walukagga wadde weegaana obukulu naye sinze naggaana okusoma ddayo osome era ebibuuzo byabadde bingi ebyabuuziddwa Sseggona n'abyanukula mu ntebe we yabadde CBS weetuuzizza Walukagga naye n'ayogera ebibye Walukagga agambye ki Sseggona ulire emboozi omu yagenda n'awaaba bamuyita Kalimiro John Lubowa weyo Wakiso wezijukira obulungi nti yali ansasuddeko nga nkolera mu Honorable Sseggona campaign nga oluba n'agamba nti kati bwe tuyimba mu nkuuka nga lameka waaba abayimbi buli omu mu mwaka kadde muwe emitwalo 5 wenekakasa obulungi nti oba okoze photographic interpretation osobola okumanya nti bw'abeera olaba kalidinaali yakuwawaabidde omanya papa yamulagidde kakati ye yawaaba ne batuyita nenfuna balooya bange ba Alaka Caleb nenfuna Alex Luganda nenfuna Narukoola nenfuna ne Ocheng ne bagenda ne banyonyola ensonga zino munange na electoral commission eyo giraba okuyiga tekugwayo nabo babeerako ebintu batakola batamanyi byayita mu parliament yensoma yayita mu parliament era baka parliament balina okukola amendment either ne bagijjawo oba ne bagiregulate abanozi bo bali ku bunkenke baga nti omusajja waffe sawa yona tava mu lukano babeere bagumu nnyo mbagumya nnyo lawyer wange Alaka yagamba tribunal nti bye bawaaba mu tribunal bye baali balina biwaaba mu kooti gonza lwaki baatya ne bagenda bawaaba mu tribunal batagenda mu kooti kubanga mu kooti bamanyi nti nja basingirayo ate waliyo costs yabba kuba costs tijagala obuwumbi bwe buti kubanga nina erinnya lye bazannyirako ne bagenda mu tribunal yabagamba bye bawaaba kwegamba nti omuntu buno obuyigirize he did not acquire this certificate teyagifuna oba si bibye impersonator yefuula bwefuuzi
oba byakunasa bijingirire ebyo bawaaba naye a certified certificate tebaji challenge eri certified by the issuing gundi authority IU jenda somera ne certifying na National Council for Education ne certify in consultation with UNEB na wale baji certifying ezo tosobola zi challenge ade no nakulo maina bade wano ne go tebampa bila kutasoma kinjagalo okiriali eyawa abati yawa abantu walukagati yasoma yawa certificate nti yali eweddeko eyamachwa age ento bakuwe emyaka ebiri nti emyaka age ebiri ne IU academic register okuvembale Dr. Adam ne yawandikide electoral commission ngaliga mati Mathias walukaga yasomera wano wafe IU naayita naye muterako emyaka ebiri tugiterako ku buli muntu akoze ebibuuzo ebyo nti mu myaka ebiri okoleremu enrollment ogende weyongereyo ku university bw'oteyongerayo emyaka ebiri ne giggwako enebeera efudde naye bw'weyongera esigala eri valid mpaka lwolifa kati nze ebiri gyokka nengena ntandika n'abantu wano ne govuganya babadde nabyo babadde yasome muda mambo bya wakiti. Okay, kale ye mulumba wa Lukaga duka ekibabu bwatyo bwe yayanukudde omukulu Lubega Segona akalya amago. Of course twataddeyo obutambi bwaffe twabasabye abatugoberera okubeera nga mutukolera bu video okusinziira woolabira. Tulina abantu bangi abalaba, tulina abantu abalaba nga bakozesa earphones mu matu bale mwebale nnyo mwebalire ddala nga gw'owuliriza oli ku mirimo gyonna samu earphones owulirize. Waliwo abatulaba nga batudde mu ddiiro n'ateekako TV ye nga bw'olengeraawo n'atuula n'atubona. Bannaye mwabadde bangi, tugenda kubeera nga buli muntu afuna space, naye nsaba bw'oba okwata akatambi simu gikwate bwoti gikwate bwoti togikwata bwoti. So kisobose okubeera nga ekifaananyi kivayo bulungi ku screen, simu gikwate bwoti then okwata akatambi ako. Osobola otubuulira gy'osinzidde, sinakindi osobola otumirako abantu bonga babiri oba basatu gy'osinzidde ne kakasa nti tesukka ddakiika. Osobola otumirako abantu bo babiri basatu obutasukkawo n'otubuulira gy'osinzidde amannya go oba oli awo ne tuba nga tuzannya mu programu eno n'obubaka bwo ne butuuka ku muntu w'ekirala. Tugenda kubaako kye tutandika okukola nakyo kankitegeeza ensi. Bw'obanga gy'oli eyo ng'owulira wandyagadde tukube essimu tusurprisinga omuntu wo tumubuuzeeko. Ayinza okubeera maama wo, ayinza okubeera taata wo, ayinza okubeera muganda wo oba omuntu wo ow'ensonga. Osobola otukubira essimu ne twogerezeganya n'omuntu oyo ate era osobola okututuma. That is bwewabeerawo bye weetaaga okutuusa eri omuntu oyo osobola okututuma. Either ne tugenda mu kyama oba nga amanyi. Ekyama ntegeeza ki? Tegeeza surprise. Okategedde? So kale katugende mu butambi bwaffe obw'olunaku. Tubeebaza mwenna abateereddeyo obutambi. Lwaki njagala amannya nti bwe ŋŋamba nze njogere tujja twala obudde bungi, ne bw'obeera brief n'oyogera amannya na biki kiba kikola. Tugende tuwe obutambi obwo. Nze bampita Nsereko, ndabira wano e London ne mukyala wange Nalweso ne muganda wange Mitanda David. Ffe we tukulabira. Mbatumiddeko Sajime, kutumiddeko ne ttiimu yonna gy'okola nayo mu kutuweereza.
ebikwatagana ku pulezidenti waffe. Amannya gange yenze Nankabirwa Maureen era nga nsinziira mu nsi ey'ekkata gye nsinziira okubagoberera buli kye muteekayo. Ne mba mutaddeyo 3 olunaku nfuba olaba nga zonna nziraba ne mmanya ki ekikwata ku nsi yange, ekikwatagana ku pulezidenti wange, ekikwatagana ku bafuuti soja, byonna nfuba olaba nga nina okubifolowinga nembimalayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era eno ye gadgets nze gye nkozesa okuba nga nfolowinga DPTV Uganda. Yeno gadget yange gy'olengera gye nkozesa. Teekako data, nfuba olaba nga data taggwaako nga nina okubafolowinga. Sometime binkwata nesitasobola kutuula kubawuliriza, ninteekamu earphones zange, ninteeka mu nsawo yange, nenkola emirimu gya bakama bange nga we mbawuliriza. Yadde mba sibiraba naye kasitamba nga mpuliriza amaloboozi. Ya mbaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala munzikirize mbasabe nkimanyi muli balabi ba mukutu guno. Ngenda kusaba buli alina ennamba yange ey'essimu akwate akatambi akampeereza ng'atulaga w'alabira. Jime nzanti okalaba akanyenze manvuga mu motoka yange era nga olaba wa mawulire anti olaba ndi ku The Voice Mall. Ku The Voice Mall we bajje essaawa eno wenkakwatidde One Polo Uganda okulaga support kwata akatambi okatuweereza esikulabanga pulezidenti waggwanga genkuddamu olwekya olukola banjikunyo malimbirimbi abantu kati mu kwebuzaabuza naye naye ekibuuzo kye kimu avuddeyo ayanukudde ki ogenda kubeera nga owulira. Father Chibi ayatulidde bannabyabufuzi abakuze naye nga tebaagala kwakitinga ng'emyaka gyabwe. Agambye Muswazi Sajjime ssebo ffe tubeera tiimu headsets ku mirimu lwakuba kati nti oluusi nkasanga oluusi nesikasanga naye mba ku simu yange ng'headset eri mu kutu kuba kati kano kazze kiro budde bwekagira oluusi mba mmaze okufa wamu naye emisana wamma tubeerako okitegeera tubeerako mu masimu gaffe mpolampola tiimu headsets tubaayo mu kamooli. NRM kuleta bifaananyi bya Mwami Museveni ne babiteeka ku njuyi n'abagamba temuteekako eyabadde abiteekako n'akikwata n'abyeyuliza byamaze obyeyuliza n'akuba enduulu n'agamba nti ono yayusiza ebifaananyi ebya Mwami Museveni ekyaddiridde kukwata desi twalabye kuleti Namugga kuva lunaku lwejjo yatuuse n'okutuula mu woofiisi eya Kosi nagasivaawo olwaleero ng'ali n'abalunzi. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatuwadde obutambi obw'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubeebaza. Of course obutambi bungi bwe tuli mu kuteekateeka but so far tusose ne tuleetako obwo but buli eyasindisa akatambi olina okweraba. Yes, recording akatambi nga kali kiriya bulungi si mugikwate bwoti togikwata bwoti then otukolera akatambi ku gadget kwokolera fe tugenda beera nga tukazanya nekiri kyenkugambyeko osobola otukubira essimu eyo gyolengera ku screen yo then netukubirako omuntu wo netumubuuzaako era n'akanyomero ako tugenda kateekangamu mu mboozi yaffe. Stories zaffe tugenda zifuula nnyovu ddala nno ebyaddala tugenda kubeera nga tuzongeramu ebirungo bingi mu kyonna kulaba nga tubasemberera at least tube ne kye tusobola naffe okubeera nga tubaddiza
nga ogyeko mu okutulaba obulabi kozi kyemukola kya muwendo tetulina bwe tuyinza kinnyonnyola na kubaddiza okuggyako omuntu okujja naawe oyiseewo eddoboozi lyo ku mukutu wano oyiseewo ki ku mukutu wano n'ebirala kale tusinkane mu mboozi eddako mukama katonda abankuumire